Bamusiza nnyo abalungi abalabi b'emikutu gyaffe gino ne mbebaza emirimu gye mutuusaako engalo nga bulijjo omwaka guno twagamba ne Kasuku nti nno tulina okwewa akantu gwe nasigaza ye muganda wange aliwo ampa akantu nange ne muwa akantu ne tutambuza obulamu inshallah ate tunagamba ki bwe tutyo Mungu bw'atukutteko tukyayo okusobola okussa naye nsookera ddala okubeebaza bannanga babadde batulaba ne Kasuku omwaka oguwedde temukowa n'omwaka guno mutulabe bannange ebintu tubirina ate tujja kubaweereza mwongere okutwagala wetuwabye mutuwabule naffe tujja kugenderera wamu nammwe so omwaka guno bwe tugutandise na byakulonda baganda baffe abamu bayiseemu abalala tebayiseemu naye ebintu bino nzize mbyogera nti nno mmwe abatayiseemu mukakkane mukkirize nti nno ddala kituufu kyekyo ate tulyoke tutambule sibo mukulu Kasuku sooka obuuze ku balabi baffe babadde baludde okukulabako okuva luwave wa pulezidenti olwo lwe basooka okulaba ng'oyambadde kooti bali tebakulabangako sooka obabuuzeeko sebo baganda baffe abali abatulaba kwokewaza media mbabuuzizaako nnyo olweggulo afternoon ebeera ki kawungeezi afternoon kyogamba Maria g'ekyemisana essaawa zino ziri musanvu akawera so mbabuuzaako nnyo happy new year kansuubire nti abantu bali bulungi nagende wa pulezidenti abanyiiga ne banyiiga abasanyuka ne basanyuka naye obulamu bw'ensi bwe butyo baganda bange ebintu tebisobola kutambula nga bw'obyagala okitegeera so oluusi kyotasobola kukyusa oli waddembe okukolima oba okuvuma oba okwogerako kyonna kyonna ekikwanguyira naye newaffe tugamba it is what it is kibeera kyekyo so nafunayo abataasanyuka ate nenfunayo abaasanyuka kwegamba ne kibeeraawo 50-50 kuwangula kutya kwezi mu mbeera yonna watuukayo natuukayo era nsuubira nti mu maaso awo lwakwati ekyankola obubi ate ezimu ku nsonga ezantwalayo ate intaneti kati ogiraba nga bweyimiridde kuba ensonga ezimu ezasinga okuntwalayo nali njagala kwogererako ffe bannakantu obudde butuuse ffe nga ffe okusookera ddala tulina okwetereeza naye tetugenda engeri yokka gye tugenda okwetereeza bwe tunaamanya nti gavumenti etumanyi ate eri interested mu bye tukola kuba kati gavumenti eno gye tulimu y'abasajja bakulu oba abantu bakulu tulina obategeeza nti livelihood eri wano mukitegeera anti kyalina nti wakyakkiriza nti bwewa ekintu tokyogeredde ku tv tekikola ki tekitambula era ebimu kati lwakuba nti obeera kati eventually bagenze kati bwolaba nga internet lockdown eno gye twalimu otandika okutegeera nti kati bategedde amaanyi gaki ga social media ne internet yennyini so kati kisobola otuyambako nti mu mbeera ng'eno moving forward discussion kati ze tulina okutandika okufuna ne gavumenti tuharmonizinga tutya okulanga tetonyigirizibwa mu kifo ky'okugyako internet tusobola kukolagana tutya kuba internet kigisaako feeling z'abantu emotion kale gavumenti eyinza okubayita byetidde oba bye bityo naye kati tukoze tutya okulaba nti tukolera wamu kubanga abantu abasinga bo baali baŋŋamba Kasuku waliwo omwami jozi gwe nalabye esseeke yagenze n'agamba pulezidenti abantu obwavu bubaluma biki abantu njagala obategeeza nti nze be nakubirwa essimu nti twagala ojje oyogereko ne pulezidenti mu kamera bambuuza ekibuuzo kye wandyagadde obuuza pulezidenti ki era ekibuuzo ekyo nenkibawa gwe kyewali olina yes era bwe natuuka ku state house baali bakiprintinze nga bwe nakibawa ne baŋŋamba ekibuuzo kyo kiikyo n'ebyabalala olupapula ndowooza nkyaluyina ewaka naye n'ebibuuzo ebyaliko era ne baŋŋamba nti kimubuuze naye ne baŋŋamba nti obudde talina bungi nti olina kimubuuza mu bufunze baŋŋamba kimubuuze akuddemu so discussion eyo kyenayagala mu byonna nti at least kati yawulira kuba olaba abantu bangi beebuuza bakola kyabo naye tebalina muntu asobola kibannyonnyola not just kukinnyonnyola naye ng'akinnyonnyola ate naye akirimu
ekyo kyali kikulu nnyo okitegedde kuba mu Uganda tulinamu obuzibu tulina abantu bangi takanikangako naye yefuula ategeera bamakanika olumuyita ebizibu by'abamakanika musolo ku sipeeya okitegedde ate oli bwajja pulezidenti bamakanika baagala kwegatta tebaagala kwegatta omusolo baagala kukendeeza ku musolo kati bali bw'olina oyita kati pulezidenti n'alyoka abaga nti bannaye omusolo gwe tufunamu be tukendeeza omusolo bameka abali wiringi ogusasula gavumenti egenda kufuniramu wa tufunira okitegeera kati discussion ezo nze positive gye najjayo mu byonna yeeyo nti at least kati baba baagala okwogera ku bya social media oba digital media basobola okunkubira essimu kubera pulezidenti yaleka agambye tukwatagane ne muwala we tulabe bwe tukuwandikayo proposal tugende tugimupresentingire ayinza okuba nga naye alina byatategeera kati agende ng'abitegeera kati bw'anaabitegeera when that time comes ne batugamba nti abanaye twabagamba okukola proposal eriwa nga tuyimukiramu nga tutwala ki ebintu bino ate abantu abalala bonna tetuli nti tuli ku mbeera nti tetusobola kubaawo kuba nina abantu bennalaba Kasuku era ewa President Museveni tetwagala nze nganze saagalayo ssente kitegedde bema nina zenjagala nzaagala nganze sizaagala ku lwa bannange naye ku lw'omulimu gwe tukola saagala pulezidenti ampe ssente njagala pulezidenti atuteerewo embeera mwe tusobola okukolera ennungi ffe tufune ssente era nakyogerako kugamba abantu nti abantu bakola ssente abantu agamba tewandiyogedde bootyo pulezidenti tagenda kwogera naffe kuba pulezidenti atambulira ku bintu bibiri numbers gavumenti efuniramuwa ekyo kyekisinga obukulu okitegedde kati tosobola kugamba pulezidenti nti oli mwavu era pulezidenti agenda kuweereza mu sako ebyo bye tutaagalira ate ogenda mu sako bakutuma abantu 1,000 nga tobayina okitegera kyeggamba kuba kati waliyo abantu abamu bati okudiiringa n'abantu naye bajja kundaba batajja okitegeera kati ffe kye twagaza gavumenti ebintu biri biti twagala intaneti eno ng'ekola ng'ebunye buli wamu kuba kati nze kati kwezi ngenda kubuulira last year nali mu Europe eyo nagenda nengende France Germany Belgium Italy wewalala ezensi nenagula sim card yemu nagigula France naye nga buli nsi gye ŋŋendamu econnectinga buconnectings naye omanyi nagigula euro bazaali 2 ne bampa GB 2 5 yes nagenda Germany waka wa chali wange we nasula nentekako internet nga mu Uganda wano nali njagala ku backing up essimu yange at the time nalina GB 2 nzi backing up nseke kwa iCloud nga tewali internet wano egisobola nga zonna nnafu ze nali mmanyiiko waliwo ne Telecom gye nagendamu okunnyambako ekyo ekintu ne balemererwa baka GB 2 nga balaba nnyingi nnyo okitegedde nali mu nnyumba ya musajja ekiro nga ŋŋenda kwebaka nnyingidde ekisenge nemusaba password ye nampa nagenda okuzuukuka twebaka sanga 9 nagenda ozuuka ku emu kuba saawa 3 nalina okuba ku kisaawe nga ŋŋenda Italy ng'essimu ya backing up yonna GB 2 ku wifi y'omuntu ewaka kati olunaku olwaleero tutaayiza butaayiza internet tulina ebifo bye tumanyi nti bw'ogenda ku joyista ekwatiraawo kati yavaawo tekyakwatirawo kati tunoonya bunoonya gw'okimanyi nti olunaku olwaleero nga tetunakudda ku bino bya lockdown bye tulimu bw'okimanyi nti olunaku olwaleero tugenza okujja mu bululu nga ffe abeekyanja tewali we twauploadingira tolina okusooka okugenda ebukoto noonoonya akafaawo nti nga bola essomero lya Sudiro baateekateekamu zi booster ku Kabira Country Club kati awo internet ejja nnyingi oba okitegeera so kati byebintu ebimu kwezi bye twagala otutunuulira mbadde sikyogerangako mu extensively naye nkyogeddeko wano abantu bakitegeere nti yes ebyobufuzi mu ebiri nze sigana abantu kubeera mu byabufuzi naye nange ebyobufuzi nina wembirimu naye ate njagala nnyo okulaba nti
tukola tubeeremu ne ssente era ssente ezo zetukola ffe tetwagala za bwereere webale era nakyogera abantu ne baŋŋamba Kasuku tulina okusasula emisolo oba twagala oba tetwagala tetulina ngeri gye tugenda kubanjamu ebimu ku bintu ebitujogesa mu ggwanga lino kambikubuulire kwezi ebimu ku bintu ebitujogesa kwezi gwe okimanyi nti abannayuganda ebitundu 6 ku buli 100 omusolo basasula indirectly nga tebagutegeera nti boogera n'onywa kasoda bajja kajja ogwo omusolo naye abasinga bakola bizinesi ne bwoba otunda ngoye ng'oli yatandika n'atandika bizinesi ye yakutunda ngoye talina musolo gwaga nti omwezi filing returns oba ki baagula byaguze eno waakoma ne kati waliyo abantu nga bw'ayingiza ebyamaguzi asasula omusolo ayina bakozesa basasula withholding income okitegeera n'abeera nti ayina naye products zennyini zeyasasula edda omusolo nga ziyingira ate baba bazifulumya into distribution era nazo zisasula omusolo kati n'omusanga nga okufulumya ekindaazi kimu beekiti akitaddeko omutwalo omulamba gwokirya kijjudde omusolo nkuwabwi for example asasula oguli indirect n'oguli direct naye kati tax base yaffe out of our total population okusinziira ku URS statistics yafulumya tulinga around 30-40% abannayuganda abasasula omusolo gwogamba nti kati nafayirinze value added tax nafayirinze income tax natadde withholding tax nentuka ebyo oba okitegeera kati oluusi ntulazinenga nti oba kyekijogesa abantu kwa kati omuntu ajja n'akulaba ng'oli mwavu naye kati gwe ggwanga oliyamba ki ntakirowoozaamukko n'endowooza oba okitegeera kyeggamba so tulina otandika okumuvinga that direction omusolo tulina okukkiriza tugusasule buli lwe tunasasula omusolo tugenda lumu abe tunaasanga ekinnya mu luguudo ekyo kitegeeza ki shoko yo beeneefa enkya gwe ogenda okukeera okunge banno tutambule paka ewa minisita atubuulire ow'enguudo waki pothole eri awo kuba kikuluma okitegeera so yebyo naye tujja kulaba be banaatuyita nti banaye kati mujje nga tugendayo nga tutuula nina abantu benjagala twogere ngende nabo oba banyambeko mu preparinga concept note tugendeyo bulungi omukulu tumuwe ekipapula ekyo tumunnyonnyole of course tekigenda kubeera nti betunaamulaba ate enkya kikolerewo naye ne bekinatwala emyaka 5 tamane emirundi omugenzi nali ntudde naye wali show zaffe zisooka waliwo nekipayipu kya toyi show zaffe ezasooka twasooka tuzikolerawo emmotoka weeri naye nga omusana mungi kati nga ŋŋamba esitoono wano alina bakirayanti be tuleme basumbuwa kati ne tutuulanga awo ng'era abeera n'essimu eno kuba twakolanga ssaawa 6-7 ngono abeera n'essimu aba mu musana nga naye muzeeyi wano nga walabika bubi ki naŋŋamba abantu baagala bye twogera si bwe tufaanana oba kitegeera Kasuku nze ni brand neetunda dda waliyo abandaba nga bali mu buliri abampuliriza nga bali mu buliri naye baagala wulira njogedde ki naye mu bintu bye yaŋŋamba ebirala mu discussions twabeeranga naye yaŋŋamba nti Kasuku lwana nnyo omulimu gw'amawulire gusigalewo kuba nze gundiisizza kati naawe omwana wange gukuliisizza ne make sure nti omwana wo naye agulyako bw'otalwanirire mulimu guno ne gusaanawo omwana we agenda bonaabona omuzukulu ajja kukola ki and that was in reference to buli muntu omulimu gw'okola bw'oba omanyi nti oli mulunzi lwana nnyo obulunzi busigalewo tweggyemu embeera y'okugamba nti nze kasita ndi bulungi kwezi tulina ebintu ebimu bye tugenda olwanirira nga either tuli bufunamu mu bukadde oba n'obutabufunamu abaana baffe babifunemu oba abazzukulu okitegeera so be muwulira meeting zino nti zituula tetuli ku pressure nti twagala enkya naye twagala tumenye sure nti kale emyaka 5 gigenda okuggwa wali nga tufunye be tunaffe tetufunyeemu abanaddawo bakole ki balifunamu. Thank you very much. Kale bwe tutyo bwe tutambudde ne muganda wange Kasuku wabula nyongero bakyukiza nti n'abagenuine estate wali ewakiso batuguza ettaka okuva ku fuuti 5 bamukutte leero golooza nsonga ki eziyinza okuba nga ze zikwasizza Honorable Muwanga Kivumbi mu kiseera kino?
anzo sijja gamba kyendowooza kanjogere kye nalabye kubeera kye kitambula. Poliisi egamba bamukutte in connection n'abantu n'obuvuyo obwali ebutambala n'abantu abaafa bwe bagambye ya naye nze omusajja yawangudde Muwanga Kivumbi twali tukola naye ku Daily Monitor. Munnamawulire twali tukola naye ku Daily Monitor awo era bwe yajja mu byobufuzi kuba yaresigninga ndowooza nga kiri ekisanja ndowooza nga twakamala obululu buli neyeesogga ebutambala naye yatugamba mu bintu yasooka okugamba yagamba nti Muwanga alinamu ekibuli era nti Muwanga yali atuuse nga yeekakasa amaanyi gaawo nga takyayagala mmanya muntu yenna era bw'ogenda Kasuku live kankulage wano vidiyo eno namukyazaako wuuyo ebya Muwanga Kivumbi bibi Butambala agenda namukyaza mukiibi wuuyo ndowooza omulaba yali aŋŋamba nti Muwanga akuba embooko zino zaffe zennyini eŋŋanda yali aŋŋamba waliwo abasajja osobola ogendayo Kasuku live interview eyo n'ogira ebya Muwanga bibi Butambala agenda yali aŋŋamba nti baali balumbye simanyi abasajja ki alina abasajja akubi b'embooko simanyi abakola biki okitegeera eggaali era bwe twamala interview eyo ne mugamba naye Eriyaasa musajja onoomusobola naŋŋamba Kasuku omusajja anyamusobola ne mugamba naye nze nga ntiddemu kuba ekisooka tewali agenda kukkiriza by'oyogera kubanga bali ba opposition bayinza olowooza oli mu bya propaganda biki olimba naŋŋamba kasita njogedde muli biraba muki mu maaso eyo so interview bwogenda n'ogitunuulira annyonnyola ebintu bingi ebikwata ku Butambala ku Muwanga n'ekibuli ye kyagamba ekiriyo eyo sayidi zeeyo so kati simanyi how everything unfolded okutuuka awo n'okumukwata nga kyomukwata tekinnabaawo kuba bw'owulira story y'e Butambala abantu balabika okuba baafiirayo bangi okusinga ku bano be tumanyi tuyinza okuba nga e Butambala awo waafiirayo abantu nga 20 kisoboka naye buli muntu anyumya tewali aleeta mboozi eyo mu bulambulukufu ate bagamba bwetunulya eno history gye nkuwadde ate bagamba nti Muwanga abaana yabajja Nansana tunange kyempulira kati awo kiba kizibu nnyo okumuwolereza bwe kiba nga kituufu guba gumutuddemu kati awo bali bonna abaafa abeera bagenda bateeka ku ye kuba bajja kubuuza ki ekibeera kimujja eri ebintu si byangu naye Muwanga nze namulaba nga ayokya bampuuga eŋŋamba abadde musajja waabwe ensonga eyo yali nkulu nnyo ey'okwokya bampuuga kintu ekyo omanyi era nsuubira twagitulako ffe embiri ne tugyogerako omanyi waliwo ekintu ekimu ekituukawo kwezi nina ekintu kye nasalawo okukola kwezi benjawukana naawe si kyasobola kati kwawukana na muntu nentandika omumwogerera kiba kya bulabe lwaki kuba mbeera ndaba nga bimuyisemu bingi oluusi observer mu 20 abalina amawulire ddayo some observer wa 20 I think yali 2019-2020 nga tugenda mu bululu obwo observer yakuba omutwe ngeraga nti waliyo abali mu nuupu abatali basanyufu na Bobi Wine nti yeeyisanga Katonda small god era okukwotinga obulungi munnabyabufuzi omu bw'onoogenda n'obuuzaani gwe baali bategeeza ojja genda nga engalo ziddayo awa Muwanga munnabyabufuzi omu yagamba mbu yeeyisanga Museveni ayina n'entebe ey'essebo bagisitula ne bagireeta n'aganga oli kanosoma obuzaavu
era ab'obusava ebanawo webali wano bajja kukomezaawo eggulire eryo. Entebe nga gye basitulanga yali ya Muwanga? Yali ya principal. Kati ono obusava yali ekwotinga munnabyabufuzi Muwanga Kivumbi nga kundi zonna zaali zipointing awo naye nga bomanyi yali anyumya naye nga bomanyi nti you don't disclose your source. Yes. But of course ffe eno bye tuba tuwulira eno mu corridors zaali zipointinga wa Muwanga nga ndowooza yali abanyumiza nti omusajja yayisanga Museveni sima ajja n'entebe ye kati nga bagezaako okumudownplayinga mu kati oyo ate asoma ate alina muyimbi mudongo biki bwe bityo. Boddayo n'osoma obusava oyo kandabe wano oba nsobola omukunoonyeza. Ebigambo nga byali bizibu. Abantu lwakuba nti abantu babeera balowooza ffe tetugoberera bintu. Story eyo Muwanga in corridor. Muwanga kwe yali etambulira. Observer. Naye nga yayogera nnyo ate awo. Yayogerera mu bannamawulire. Bali bamugyako interview. Waliwo abantu abaali disgruntled abo bennyini. Nina ne bemmanye omubaka omwe era yazzeeyo ng'agamba nti nno owange eri tuli mu kunyigirizibwa okutalojjeka. Naye tetulina kyakukola kubanga twagalayo kaadi. Naye ate nga yali mu DP. Naye nga kakati kaadi emuzinya ebitoliro. Akwasijiraba wano. Naye bwe banaabaawo abiraba story eyo bajja gijjukira. Obusava yagikuba nga nnene ne bagiteekayo. So kati be nalaba Muwanga nga ali ku basajja bali akuba. Kuba olaba kati bano ba Bobi Basennyonyi bo basobola obbakuba tebabalinaako kakwati. Naye bano abasajja abadde nabo abamu baamuleeta. Kati buli lwolaba ebintu ebyo ebimu for me problem yange kati challenge ennina ennaku zino kwezi nina byempulira omuntu ng'ayogera. And I begin judging the character. Nenga nti is it right for me to be with this person? Bendanga tekyebeereka nenga kati tulina dealing at arm's length. How are you okitegera oba bobo no dealing naye awe namanyira nenga nti ate nga olina omumanya nti bali balina okubanga baakimanya ne bamuleetanga pooni wano nti baba kubanga baakiwa muntu mulala kuba eyo yali hot seat awo eyo okitegedde. Baamanya nti Muwanga abakudda ku sayidi y'abali kyanditokose kuba ye alina wano alina omupepe ate yennyini atasaaga gundi yadda nnyumiza yadde oba bbuule nga ŋŋamba babeesigye be baamuyirawo omubiri yabookerawo. Yabookerawo nga yamuwa ne suuti gye yasooka okwambala ogenda mu kalulu. So kati there are so many odds stacked against him. I don't know but simanyi bwagenda kivaamu. Olowooza anaasobola okufuna favor okuva sympathy okuva mu opposition? Bamulwanirire balukwago bagende mu kooti baani? Sirowooza. Kati opposition essaawa eno omanyi mu luzungu waki bayita disare. Abantu waliwo ba MOP be babbye obululu. Omukulembeze wa Nuupu ali ni hiding. Tamanyiddwa waali. Social media pressure eri waggulu. Abantu babookya bubi nnyo babatokota kwezi babatokota. Kati abantu bali kye bayita crossroads. Beebuuza tukole tutya oba okitegeera. But of course someone had to fall. It's a sacrificial lamb and I think it is going to be him. Bagenda mu saddaaka. Yeah. Of course kati era opposition okujjako kati ebintu ebimu mu nga bwe nakugamba luli. Nsuubira ebintu ebisinga byolabye kati nabikugambako. Byogerako era. Kati Nuupu kyerina okukola kiriba ekiti. Politics wa rubber style or politics wa camouflage. Tosobola kumanya kye balowooza. Alina osooka n'akola ki? N'akoma. Ekyo kyaviira ddala wali kasita baawandika ne baga nti baagala kudda mu iPod. Okitegedde. Kati now balina okufuna politics wa win some lose some. Balina omwembulesinga. Yes. And of course oyo politics wa win-win engeri gyazannyamu nti olaba Besigye alina ekintu kye yakola.
bw'ataali mu parliament nti ye taliimu yakkiriza abali mu parliament bakole bizinesi ya parliament. Yes. Era walabanga boogenga Latigo baani nga yes best alina campaign ze za running eno ku ground naye ng'ate bano abali mu parliament abakkiriza bazannye kiri ekya win some lose some. Yes. Oba okitegeera kati kitegeeza ki nti wabeerawo soft landing abasajja nga bamuwanga bafuna ebizibu ebyo aba parliament bafuna engeri gye banoonya soft ground nti bana kyabaawo mu kifo ky'emyaka ena myezi 6 muntu waffe. Yes. Okitegeera nti mujja ku mmeeza because government si zonna worldwide era ebyo yinza obbiraba kati nga bingi. Government zonna worldwide mu kwagala okusigaza obuyinza birina ebintu bye zikola ne ziteekayo ebimu ne zigabako ebimu. Kati bw'osalawo n'oga nti tugenda balagako nabo babeera bagenda kujja n'amaanyi gonna. Yes, naye ng'ebyobufuzi era nga bw'obimanyi waawo by'owangula wabaawo by'ofiirwa. Nze nali shocked Trump bwe yagamba nti yakubira Abayiraani n'abagamba nti mu kino n'ekino naye tujja. Tewabiraba nga abyogera nti tugenda balumba kati ne babaawo ebintu byabwe ebimu bye bajjawo okitegeera ne beetegeka oba okitegeera. So life is about winning some and losing some. So I think kati aba opposition balina okufuna engeri lwakuba nti abasinga bonna abaakola ekyo twagenda omumaliriza nga bagule abasinga mu previously twagenda omumaliriza nga bakola ki. Naye kati ebyo abantu balina obisuubira. Abantu baffe tulina otandika obategeeza nti ebyobufuzi muzannyo. Politics is science. Muzannyo. Politics, how you share resources. Ekyo kyekikulu kye kati olina okutuukako w'ogamba nti abantu bange njagala oluguudo luno balubakolere. Kwati olaba MP opposition obaddeyo emyaka 5-10 oluguudo lwe balukolanga kilomita 5. Weebale nnyo. Kyokka waliwo omuntu omulala eri gy'akiikirira baakolayo enguudo zonna terina kiyitawo. Abalonzi bajja tuuka we bakuviiramu bakoowe okitegeera. So ng'ate osobola okukkiriza nti bannange n'oyogera n'ekibiina kyo n'obagamba munzikirize njogere n'abasajja tulobinga oluguudo. Anti kaakati Abedi Bwanika bwe yagamba nti twogere n'abasajja Seggirinya Bamute ne Alan Sewanyana bagamba nti omulaba oyo wa NRM anti ebyaddako era wabiraba. These are facts. Ekyokukola tewabeera abantu bafudde abantu basibye bakoze biki ne ebyobufuzi byo bwe bityo. Kyogamba nti no opposition n'okusingira ddala ekibiina ekikulembera ekya NUP bakyabulamu mu byobufuzi. Tebabulamu kye bakola ekyabwe kye bakkiririzaamu. To defy, to resist. Naye ekyo kibatwala mu maaso. Kati kyenkugambye nti kisobola okuba nga kibakolera. But in which run, the long run or the short run? Because katika na akalulu tutegedde, akalulu kano kalabye akawedde, waliwo ababadde by force. Kufana kuwona. By force kitegeeza nti kati tukulaze nti tusobola. Bw'olaba Lutamaguzi ng'akaaba agamba akalulu baakatutte by force. Wabaawo kye bakulaga. Nti buli kimu bakisobola. Okitegedde. Kati otuula wansi n'ogamba kankyuse ku taktiiki. Abasajja oba badde mbakuba bwenti kati kambakube bwenti. Abasajja osobola okusigala ng'obakuba oyogera ku bizibu because kati opposition they have to highlight corruption scandals balage bad governance webadde osobola osigala waawo oba okitegeera naye oyina okukkiriza ebimu n'obifiirwa ebirala n'obiwangula. Yes. That's politics how it works. So kibeera kiyamba to harmonize on certain things and life goes on. Kati government olaba kati nga Muwanga Kivumbi bagenda kubateekako amaanyi gootalabanga abantu batuuke bagambe ekiki kati zenna ebintu byenda kati olaba Waiswa waki yandibadde akyali mu kkomera yandibadde yavaayo dda nga banegotiatinga balina enkola gye bakolamu ebintu byabwe tosobola bagamba abantu bwe bakola mirimu gyabwe naye nze nkuwadde bwindowooza yange ekyo kyendowooza nti
naye of course nawe ensonga zijja kujja oli akunnyonnyola Kasuku tufiiriddwa abantu baffe tukoze nga byonna bitegeerekeka naye tetuganda bafudde naye mu kufa okozeewo ki ojja kukkiriza beeyongera okufa oba kuziyiza abantu b'okweyongera okufa kati ekitegeeza nti Muwanga Kivumbi ayinza obutafuna kawakati Muwanga Kivumbi abandi mwogerereddeyo ko bampuuga byasooka okubaakuba empisa gye yabayisaamu teyali nnungi ate unfortunately akalulu bakamukubye kati awo kiba kikambwe ekyalutamaguzi okiraba otya kino kyeyavuddeyo n'akaaba n'ayogera biwanvu n'akolimira sali mu ssale n'akola ki nze nalabako kolomu page ng'eriko lutamaguzi ng'enjokya simanyi oba yaliye nagirabako ng'enkuba ate musajja watugwe yali akubira ki simanyi naye lutamaguzi simusinkanangako nti tutudde twogera betti one on one naye nakabeerako waali nakyali wange yali musajja we simanyi bakyali musajja we Moses Timugalula ono w'amawulire namusinkanako ne lutamaguzi emiyundi ng'esatu ebukota awo ku KFC wabweru awo ku Sheero tuwayawayamu nga naye si musajja nti ayagala nnyo ndowooza onnyumya baba takumanyi era nayogerawo ne mugalo ne mubuuzaako n'akola ki akalulu ko nga bakakkubye obulumi buba bungi ago ge mazima you can't rule it out akalulu nawe obulumi watandika obuwulira ng'olaba ate bulabe kati anti ate olaba akalulu kati lutamaguzi asooka n'atuula wansi ne yeebuuza nzizaako ki wasigadde emyezi 3 baveeyo kubanga ebyobufuzi ebyo birina ekintu kye bikola otuuka nga n'emmere kumpi olya ya bwereere buno obusente miliyoni 1.25 nga tebukyekubya mpi naye nga byonna biri kaseerezi yes benefits that come with it and all those things ekyokulala kati balutamaguzi bwade bamanyiira wano mupepe bo basajja batufuze bubi ajja kgenda ekintu ne kitambula okitegeera kati baakamukubye nze kati musaasirako kimu mental health ye how does he recover from it komaye waliwo akalulu ke bakkuba ng'akassemuju nokkiriza nti abalonzi baakoze eki naye bw'owulira byayogera ng'aga nti ye tebaakamukuba baakamubba bubbi by force ekintu ekyo kirumamu kuba ekyo kiba kitegeeza nti ne bw'onoddayo n'okolera abalonzi ebintu birungi nnyo eyakozesa by force luli ayinza okuddamu nga tokkanyiza era kati lutamaguzi alina kuva mu byabufuzi akola ki oba anoonye constituency endala ekituufu ate awo abadde ajje wano mu Kampala Central banaagimuwa ya Kampala Central nga bategeevu nnyo baakunga asobola ogiwangula kati gwe mu bwongo obwo gwolowooza kati kankubuuzeeyo gwolowooza nti Lubongo yabaakamukuba baakamukuba Lubongo yabaakamukuba yayita bwati kati Malende n'ayoola obululu obwo bwonna Lubongo ne bakamukuba ekyangu nnyo kankubuulire waliwo ebitundu Bobi Wine gye wangudde ate wansi ne bawa aba NRM ekyo sikikkiriza abantu bategeevu agenda nti ono ye mubaka wange naye ono newankubadde wa kibiina kyange ono yajja okukola sirowooza sebo bwe batyo bwe bakola sirowooza eyo ndowooza yange era eyo yiyo sirowooza naye ate ne kuba local government wano era ogenda biraba naye okireka Lubongo yagwa loloza nti naye yajja okawangula ekyo kyo nali nkimanyi nti yajja okawangula lwakuba nali mpagira Luzzi yampa obulango era ne mu kabokisi wali lwakuba sirondera eyo naye nze nali ngenda kuwa Luzzi nsinga wali mulonzi wa Kampala Central naye nga nkimanyi bulungi amaanyi ga kaadi eyo si matini era bw'onoogera n'obuuliriza nola forces ezaateekebwawo Lubongo yo obutawangula kalulu ako ojja tuuka weebuze nti naye ati ne DRF forces ezimu teyazifuna anti kyekyo kati waliwo ebintu ebimu kati nga boolaba for example gw'obadde oŋŋamba chairman Nyanzi agamba DRF baazimubbirako wali zirina agamba nti kusooka yagamba baazimunyakulako yali abalimba okitegeera kati eza Lubongo yazo ziriwa Lubongo yali talina kyenkunnyonnyola kati
ezo ze bayita technicalities nti omupiira oganye guwangulira mu kisaawe ogutute mu body room ku lubaawo bakozesa omuzannyi atali eligible babaddeko 13 ng'olaga kakirepu kati naye wano olaba ono yali alinnye ku kisaawe n'abeerako eddakiika 5 omupiira ne gumwekoonako ekyo kiyinza okuba kyakyusa ebyalimu kati byebyo bye tuliko ennaku zino technicality ze tuliko awo osuubira 2031 ekibiina kya nupu kinaba kikyali kizito nga bwe kiri ekijja bba kizito oba kijja bba kizito nupu ekyaliwo tebannafuna Bobi Wine bakyamuyinamu obwesige akyaliwo tetunnafunawo muntu mulala ddawo mu opposition okujjako if one of these people kati nga bola Ssenyonyi ba breaking ranks naye okitegeerera kati gavumenti omulimu gweyina ino creating ayo opposition yaayo endala eyaayo ino gikolayo naye Bobi Wine okay myaka 5 mingi because kati nze bw'otunulira voting patterns guno omulundi naddala wano mu urban centers abavubuka baalonda abazeeyi bali bagenze bakola ki lwakuba ate nina ekintu ekyanneewunyisizza ate nina abavubuka benda babaagala NRM okufa ate bangi bizibu kati ne ŋŋamba nze mbiraba ku social media badde mbiraba ku social media onaateekayo post ogenda olaba n'ogamba why ne gavumenti ya NRM yakuwa obulango teyampa ku bulango ate buli obwe nakasiro bwe nalaba omukutu gona gulanganga kujjemu ku mikutu egifulumya ebintu bya bansaba kukozesa platform yange ati olubaba kuwadde obulango oba buba bulango kati obadde ogamba ki anti kyembuuza nti lwaki tewawagira ati nga bakuwadde obulango nga bwawagira luzzi nga akuwadde obulango anze nali wa Common Man's Party eyamunyagwa nasangibwa ndi wa Common Man's Party kuba mu Common Man's Party nze PPS w'omukulembeze ekifo ky'amaanyi naye business is business ekifo ky'amaanyi yes business is business yes sebo era omukulu Sanda Walusimbi bwe bamala olangirira President Museveni yampeereza message n'aŋŋamba sebo ekifo kyange nkisigazza katubalinde omulundi oguddako kuba nali mulaalisi nti olukwata betuti ye buli kimu ekiri mu office nkimuwadde agende nakyo n'emmotoka na buli kimu nzije nga ndi bupya mu kifo wamugamba mangu mugamba mangu nze nawagira Common Man's Party kuba munyagwa mbadde nkola naye akantu kikulu nnyo ambi mbadde nkola naye interview kati nga it's only prudent nti nanga we muddiriza okumuwagira zinange nawagira Common Man's Party teyampa bulango era sayina bulango bwabwe nate anti kuba kati eno business era sayina bulango bwe naye ate namuwagira naye business namuyisaamu mention eri wali ku business butereevu abantu abo kinali njagala bategeere bagenda ne bambeera bubi gwe kwezi kakati ate tukulaba otadde nembaga nti banange eno business kwezi abantu abo balaba tobanyiigiranga ate nabanyiigira kubanga maani abantu bo genuine balina bye bayitamu abantu bali mu hangover balirako mu hangover nnyo Museveni atubaddemu n'atubeeramu NRM musiraamu nabadde naye nemuga nti wategedde nti muzeeyi tola nti kino ekisanja akimaze nti kozi nasa tumugumu wali komawo nagati kiki kozi nasa tumugumu akomawo ajja kukomawo era nti mungu yatugerera naye omusajja atuuka okugamba nti mungu yabagerera naye akooye kati obuzibu bwe tulina President Museveni ne beyandikoze buli kimu ng'Abannayuganda bye bakyagala bamulabye abamu ne bakoowa that is 1 2 waliwo abatafunye ku mulembe gwe 3 waliwo ebintu ebimu ebikoleddwa mu gavumenti eno ogenda owulira waliwo gwe bawadde ekifo ogenda owulira waliwo bawadde biliyoni 5 netukanoga nti fenga tuli bubi oba okitegeera kati bali bawulira nti waliwo bapromota babawadde biliyoni 5 naga nange kanjiye n'atayitamu tasobola kwagala gavumenti abalala obwavu bubaluma
abalala abantu bali eyo abantu balina ku buyinza naye beekola ebintu musajja ajja nakkuba oluyinga alina buyinza n'otambula naye kati edda eyo just before 2016 amalala g'abantu abasinga mu gavumenti gazze wano 2016 era emabega baali bantu balamu waliwo olawo omuntu ng'apostinze ekintu ku Twitter wa Facebook nga tafuddeeyo nonga kale wadde obuyinza weebuli naye kati nze olaba nze nina olaba abantu nga bakuvuma oli n'akuvuma naye noga nja muddamu ekintu ate alowooze because I'm in a privileged position yensonga waki mmuzeemu ne mmuleka kati ne bagaa nti bannaye Kasuku muntu mulamu sire muntu mulamu naye kati nina we natuukako mu bulamu tukanoga nti olina kyogenda okukola ate bakifune bulala naye nga ate gwe naawe obeera okoze eki ogezaako naye of course olwakuba nti sijja era kukkiriza kunjigiriza nnyo nnyindo yange kuba beeneereeta omusaayi ate era nja kutuuka nange ng'ekyawe okitegeera so kati bano abantu abamu abakuvuma tojja kukkiriza kukuvuma nnyo naye nze sirabawo banvuma oba bakuvuma n'oguba okuvuma n'obutanvuma kwezi man gye tuvudde wala kituufu okitegeera gye tuvudde wala kati wano wentuuse bentandika okulowooza ku banyiigidde ambeera sijja mmalako kwezi ate kati feezi eno embi enfu gye twalimu eri yonna kati yagenda katutandise feezi we tugambira nti essaawa yonna omwana avuga V8 kituufu n'agibayisaako wano essaawa yonna omwana azimba kalina kituufu okitegedde kati bwe tunaatandika nze I want to understand kwa nange nina embeera oluusi gye ntuukamu ne ngana naye nedda oba kitegeera kyuseemu waliwo otuuka n'olaba ekintu waliwo otuuka obwavu ne bukuluma kati ffe kati obwavu obwaffe si bwe buno bwanjagalayo 5,000 waliwo otula ng'oyagalayo obukadde 3 okutula ekintu kyo noga nti buvudde luddawa ng'ebintu obitegeera oba okitegeera so ezo ensonga nga benzikuwadde naye kati ffe ekyenjawulo ekiriwo era abantu kye balina otusaasirako ffe tuli mu spotlight ekisooka abannayuganda babeera bakwagala w'obeetaagira tebajja abannayuganda bakwagalira waka waabwe kati ffe ne mutuleka tugasimbagane ne gavumenti Kasuku nga toyogedde ku kino njagala nnyo okukyogerako naye togenda kundeetera mmere kimanyi tojja sasula ku fiizi z'abaana nga ogenze egi okolamu bukozi noga nti Kasuku yali ayogera nnyo noga wayi Kasuku yawola nokkiriza nti wawola kuba tubirabyeko Ssejjirinya mwe kambabuulireko nze nalaba Ssejjirinya abantu balina kye batamanyi Ssejjirinya yasulako ewa Ichuli Ssejjirinya yasulako ewa Ichuli nga yakamala akalulu ng'akukuta kati nga Ichuli akuba Ssejjirinya naye in his minds of minds teri asobola kulowooza Ssejjirinya ali wa Ichuli ngena amukuba nekumba ate yamulina nga yamuyina nga ebiseera ebyo baali omanyi nti baali baagala mukwata nga tannalayira ng'akukuta nengezaako nnyo mubuuza Ssejjirinya obuzibu kiki Ssejjirinya nga tayogera nga mpapula oba kitegeera tezaali mpapula ebyo byabakwasa byali olwo bitandise gw'ojja olaba Ssejjirinya nekkulayira kwe tomanyi nti yadduka buddusi najja n'alayira n'ayitamu awo n'agenda yali Nairobi ng'ali ku kitanda nti tajja kulagira naye ng'ali muno mu Uganda nga batugamba nti ali Nairobi naye twamulaba wali ng'ali mu kulayira era olwamala n'abula kati bw'olabya ku bintu ebyaliwo awo bw'owulira stories eboogera na biki otuuka n'ogamba owaayi kanvumwe naye kanjira mbeera wano benti kwati obuzibu obulala bwe tuyina tewali kintu kisinze tiisa mu gavumenti eno nze nina kyali wange avuma gavumenti naye akubira Nabbanja direct alo akubira baminisita direct si bajjo nakyali wange gyali eyo akuba essimu direct
kati ekyo kyandeetera okujjamu embeera ne nga nti naye olaba sigenda kubuukira oli waabuukidde genda mpola ayogera ebigambo ebikankana ne Mungu n'apata habari n'omuganda emwana n'aga nti atofaayo ogenda owulira ali ku ssimu naye baaba leero badde mukambwe olina k'oyogedde gwabadde avuma nga gwayogera naye otandika omutunuzaako liiso limu nina kugenda mpola kati bino ebisigadde tufuna abatuvuma at least gye bali nga nti kasita batuvumye oli baakuvuma naawe weera nakakana ku mutima noga nti kase waliwo atwamu ng'olumala okuvuma naawe weera omutima noga nti kale kakakane okusinga lw'obeerawo ng'ate gavumenti yeekugoba gavumenti okugoba anti omusirikale akuyimiriza so nga tolina layisinsi neetandika mpola ogenda nti tugende ku CPS ogenda olaba ennaku zino abasirikale balungi ennaku zino balungi naye nkuwabuya ekizampu ogenda olaba ono atwala traffic mu Kampala yennyini yazze naye mu kiki temwagala ono mutwale mu kooti twala mu kooti ono wa mu kooti n'ogamba bannaaye leero lweno nesayina kalayise n'obagaba bannaaye nasaba n'ebintu bya pamiti zibi bino twala nga nabo beekyayi ate baba beekyaye gavumenti yeba ekuliko olwenywa kasuku osinga okugenda eyo luzira olwa pamiti ovumwa n'omanya nti ebivumo tebigenda kutta bebatandika okuvuma baba bakuvumira ku TikTok ng'ogyesonyiwamu wiiki ogenda okukomawo nga waliyo omulala gwe bavuma ng'oddamu ebibyo nze nno bwe baali bakatandika okunvuma natyanga nnyo era nga bwe ndaba ekivumo nga mpulira ne ŋŋamba nti bannange ate kakati banvumye bakoze batya paka mukulu tamala emirundi lwe yaŋŋamba nti gwe kwezi baakakutandika nze baakanvuma emyaka emabega nga 8 konze kaŋŋume nagenda okulamu naye nga mmanyidde ebivumo naye kati nze kye nasalawo nti oluusi otegeera obulumi bw'abantu abamu naye ate ogenda okujjukiramu mwanyinaze zaanika nno platform owekasanda noga nti platform mwanyinaze wuuyo abadde mu kalulu kasanda mu honorable Zanika yakawangudde ajja kubuulira ebibye twavuganya naye mu kalulu ka 2021 ne ku luno yazzeeyo n'avuganya gwe naggambye nti gwe naliko ku mukolo gwe baaba yoyo gwe waŋŋambye nti naliko ku mukolo gwe ng'alonkinga akalolo kakambwe naye akalulu k'ennaku zino ka ssimu namunkekera baba takubye essimu togenda mu paliamenti njagala tubasiibule kale tujja kukoma wano olunaku olwaleero January